but muntaginze nentuka ekiseera emirembe negenzigwako wabula byengendo bagamba byonna byapeningiddewo mu nnaku 3 ekisooka manyi naze waffe oyo gwe tuli mu kwogerako ye muntu y'omu postinga video ng'akaabira gaayi oli omulasta oyo omuvubuka upcoming wayita olunaku lumu video n'agijjayo ne bansharingira live ng'ate ali ku live ya Mr. America yes ng'ali kuzuula omwagalwawo ng'ate azuula omuntu mulala wayisa olunaku lulala lumu ze nnaku 3 nga peegi ye yennyini eya TikTok emubika okay kati wetufunire ekibuuzo abamu bagamba peegi ani simu bagibbye bati simu baba bagibbye mubbi nga alina access nene ku simu yo ye maama omubbi ono nga waswaga bw'abba simu ya munene data bw'ateekako bwa postinga because musaawe mundabye video esukka mwezi nga zonna zibika omuntu omu ku peegi ye yennyini anyway si yandibadde ensonga abakuba ku simu ye kubanga nnyina abaana nga 3 bengezaako communicating nabo nga bagamba bo balina enamba ye bamukubira bagamba esimu teriiko naye ate peegi etambula n'emikwano gye gyennyini egitera okulabikira mu video ze tebagamba tebamanyi kimukwatako kyonna so baganda bange abambuuza mbabuulire ekituufu nange sikimanyi Mikitegedde ebibuuzo bibeere bitono siina kye mmanyi. Ensonga za mpayire g'amazima zitandikira ddala okubeera nga zitulumya omutwe. Olw'ensonga olunaku olw'eggulu navuddeyo n'enkolera story nga byonna ebyabadde bitambula ku social media platforms ez'enjawulo nti yabadde afudde. Era wano ku SMX Media nze kennyini nakunnyonnyodde gwe yalabye story yange eyo nakunnyonnyodde ne nkutegeeza nti official page ye eya TikTok eyabadde eri mu kubeera nga emubika ensonga lwaki namaze nenkola story eyo nga bategeeza nti yabadde afudde olw'ensonga official Facebook TikTok ye yabadde eri mu kubeera nga emubika so mu kubeera nga emubika nenkuwa analysis yange nganze omuntu oba nga aludde mawulire nenkugamba munnange nze bwenfa kiba kizibu ate page yange yennyini okumbika okujjako nga wayiseewo akaseera oba kale ne sources endala ne zivaayo okubeera nga ziconfirminga however sources zonna zonna ezadde ziconfirminga okufa kwe twabadde source tujijja ku TikTok page ye paka kate tunabeera nga tulabako ku mulambo abengana tebana bakubeera nga bavaayo olumbe tetunalaba waje lwakumiddwa omuntu ayandibadde nga muli okumpi naye agamba bugambi mbu essimu ye eyinza okubeera nga yabbibwa mbu naye tamanyi kigenda mu maaso mbu naye tamanyi kituufu oba omuntu oyo yafudde kati tukyalina okubuusabuusa oba akyali mulamu oba ng'ekituufu yafudde amakulu mu kyo naffe tetukimanyi oba abantu abamuli ku lusegere nabo tebamanyi kigenda mu maaso mu bulamu bwe however TikTok ye yeeyongerera ddala ogenda mu maaso nga emubika on top of that ebayagadde okonfaminga nti ddala kituufu yafudde bannange mutulaga olumbe gye luli oba omulambo gye guli bataddeyo ka video nga balaga bagenze kugula case mwe bagenda kubeera nga bakola ki nga bamuteeka so tukyali mu kubuusabuusa not until nga details ezisukkako zivudde wano ku SMX Media ajja kukomawo nkutegeeze gwe kyolina okukola subscribing anyiga notification bell ebisigadde bitulekere.